Okola kalimuki okwebezaawo nsobola okukiba kalitonsi nga supply. How do you know that this person? omumanyi otya? Mmanyi nga mukwano gwange. When did he become your friend? Bafuka ba mukwano nga COVID yakatandika. Which year was that? Gwali mwaka ki? 2019. 2019. And what were your dealings with your friend? What were your dealings with your friend? Mukwano gwo kyekyali kibagatta? Okusinga gwali mwenge. Musinga ki? Mwenge nga tusinkana mu birabo etunywamu. Omwenge wangu. Do you know why you're in court today? Omanyi nsonga ki lwaki oli mu kkooti olwala? Ndimanyi. Why are you in court today? Lwaki oli? Kindetedde okubeera mu kooti. Nze nali mmanyi Ssentongo ng'omusirikale. Kuba bwe namulabira yali ku ddaala lya kapiteeni. Ebbanga ne liyita nga mukwano gwange n'afuuka mejja ebisembedde abadde pulanka ya Lieutenant Colonel. Nze nga mmanyi omusirikale wa UPDF ajudde. Naye nali nva mutukula bwe nabikula TikTok ensangako akatambi ng'akonfesinga nti noyitabyangako omusirikale. Suubira kyekyo yendi kiwandiikidde mu kooti. Muganda agamba mbuulira bw'oyita naye obuulira empisa ze. So naawe oli omusirikale mu bufunze. Okuggyako okutambula naye ng'alaga nti alina abatambula nabo abali mabega we, sirina kyamaanyi kye nali nkoze naye oba kye yali akoze nga oba kyekuusa oba kubba oba kukola ki ng'ali mu uniform. Naye nga yagalanga nnyo ebitiibwa ng'asobola okugenda awantu n'asayininga escort n'atambula nange ng'alaga alina abamugoberera. Have you ever put on a military? So, Where did you get it from? Wakijja wa? eyakyo yampitira okuba naye mba nkyali ku bizinesi yange. Bwe twafuna obutakkaanya n'agamba sikyamugoberera ye byayogera. Kuba yampuliranga esimu n'agamba ndi wano ntuukaako mu dakiika 15. Omugamba essaawa eno ndiwalako dakiika 15 sijja sobola. Kati lwali lunaku lumu nga tuli mu kabaala n'agamba kwata military gadgets zange ze nakuwa ozikomyewo kuba tukyagendera ku byenjagala kuba tukyagendera ku byenkola. Zaali ennaku z'omwezi 26 ogw'omunaana 2021. Nensitula mikwano gyange omu mukwano gwange omu ne muganda wange tumugiza enfoomu ze. First wait.
Is that the date when you were issued the uniform with or when you returned the uniform? Olwo lwe lunaku lwazifuna oba lwe lunaku lwazimuddiza? Olunaku nazimuddizamu. So when did you get the uniform? Kati olwo uniform wazifuna omwaka? Ennaku nyinza obutazijjukira bulungi naye namala nazo emyezi 8 naye nazambalako omulundi gumu. What was the agreement that you had before giving you the uniforms? Olwo walina kalagaano ki ne mwami Ssentongo nga agenda okuwa enyambala? Yali ansuubiza okunyingiza amagye nga sibonyabonyine training nga ngenda kukola course naye bwe yalabanga sigoberera byayagala nangamba uniform zange zikomyowera nenzimuliza. I was actually putting on the rank of captain. Ranka ya captain kale twali tubeera tusoma ranks engeri ezirimu. Ranka ya captain era yambadde kola ng'ekomuntu 3 Nga ekozete speaker kola ekitogi nga kiriko stars 3 era naye nga tumuyita Captain Ssentongo. So that was 2019. You relate to this coach that he promised you to join the army and promised to take you for a course. Is that true or false? Wategeezezza kooti eno nti mwami Ssentongo yakusuubiza Take him for a military training course for him to join the army. n'oluvannyuma akutwale otendekebwe mu by'amagye. So, if that's the case, do you then now tell the coach that you do not know what it takes to join the army? After having that conversation of, I will help you join the army and take you for a military training. Do you now? Ng'akinyingizamu nali simanyi naye bwe nagenda ndi naye ng'anyonyola nga bwe nsobola okukola course. So, nenfulumira ku ranka ya sergeant nga maze okukola course eyo nakitegeerera nti okubula eyampisaamu lyali kyamu. so was this conversation prior to? Gende ffenna yambala uniform nga mugamba ndi busy siriiwo sirina budde nkya supplying emiti ekituleetera oluyombo era twatabuka bubi nnyo twali nakwera ku kabaala kakasi. In your recollection of what happened? Twajjako sayizi ekakiri eno nga waliwo olunde bwe bali mu kwabya netujja nga twambadde uniform nga alina escort we bayita komolo nange era twali tuvaayo tuyingira Wakiso netuyimirirako Washington demoloka yali eddugala. Okay, that's noted. Okutambula naye olunaku olumanya naye olugenda mukule bwenga bwe yali akulinaga mu mulimu gwo mulimu ki yangamba tugende ffenna era kimanyi yali ayagala kumusikotinga ki ekyagenda masoma waliwo olumbe lwabwa ku makya netuvaawo bamaze netuuza omusika mwajja kiro twajja kamwezi omusula wakiro tuvaawo ku makya yalinanga uniform eno bweti neyo nga gyoyambadde gyeyitanga ceremony ng'ateekako taabu wajjirako asimu Yusufu ne mugamba eryo erinnya Siryange nze asimu Yusufu kijja kumbeera kizibu nga ID gye nina identity card
ndangamuntu esoma linnya ddala nettaaga enesoma ddala ekyo kimu era endala yali ku kaadi eyali akubisizza era gye bamusanga nayo angigaaya eyali akubisizza era gye bamusanga nayo angigaaya baali bamukwata kimanyi bamusanga nayo kuba nange bankwata bagimubuuza nga baŋŋambye no kaadi siiyo ekirala kwakuliza akaaliwo sambala nga yunifomu eyo nga taŋŋambye. To the court that should be granted a short adjournment. But also, one thing that I want to bring to the attention of the court, the last time when my client appeared before this court, he looked to be under great fear, and when I interacted with him, he intimated it to me that he had been subjected to harassment and threats from UPDF officials and the prison authorities who are handling him. So maybe the court may want to issue an order to the persons handling Adam Sentongo to refrain from victimizing him, since he's protected under Article 28 of our Constitution that provides for the presumption of innocence. He's just an accused person, he's not a convict. So it's just improper for the people handling him to harass him and victimize him when he's still an accused person, and when he's fully protected under our Constitution. I so pray.